Alex Waiswa Mufumbiro ogwe tuli naye mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Platform twogera ku nsonga eziri mu ggwanga Uganda nga nekisingira ddala engeri Sobi abasajja gye bamumalirizaamu babadde akolera waliwo bwino yafulumye era yatuleese ne omukulu tumwogereko Alex Waiswa Mufumbiro atanye ensonga ku bwino ono afulumye engeri Sobi gye yali akozesebwa okwagala okusaana obulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi waliwo n'ebigambo President byayogeddeko nti Sobi yatulugunya abantu abasoba 50 aba National Platform ku bizinga e Kalangala era bano n'abamiza omusu n'abaliisa n'eggoonya. Kati twagala Waiswa Mufumbiro atulambulire ku nsonga ezo ebigambo bya President ko n'ebirala ebigenda mu maaso mu ggwanga abadde bakozesa Sobi ate kati nga bandi babe bamumiza omusu be bamu-eliminatinze. Kale twegatteko tufune omukulu Alex Waiswa Mufumbiro omumyuka w'omugezi w'ekibiina kya National Platform. Waiswa Sobi yayatiikirira nnyo mu myaka gy'2000 egy'ekyenda gya paaka yadi egy'owino okuba nti yalina abilities okwenforcing ekintu mu nkola ya ganga ne impunity ng'ali protected by the arms of security era yali armed n'emmundu era abadde akyogera lunye nti yali agimanyi yenyigira mu bintu bingi later ne bamutaaninga okubeera informa enkola gye tuwakanya bulijjo tesobola kuba ng'ekola mu professionalization of security forces n'ogamba nti mumutaaninga aba no-renowned criminals abalina criminal record and history ate ne mubagamba nti mugenda kubakyusiza munda nga muma-aminga ku lwa political reasons ne state anarchy. Bwe tujja mu kalulu ka 2021 gangi y'abasobi evunaanyizibwa okuwamba n'okutulugunya abaana abasooka eyo mu 100 naye President abadde exact n'agamba abasooka 50 omwo mwalimu ne babokisa banne kuba yamala n'afuuka mupimi feeyo mu ghetto omupimi oyo akolagana n'obusajja okubalabisa mu nsonga zammwe ng'abantu ze musobola okumala n'obukulembeze bwa ghetto. Kakati ate yatandika okuba nga apima banne n'abo bwe yali badde boss be abamu ne babatta abandi babakola ki naye mu ghetto era ghetto abaana ba ghetto bakozesebwa nnyo mu nkola y'okubapangisa ogenda okwenforcing ensonga z'ettaka ezaki kubanga gulinga gwe mulimu oguliwo ogw'ekibuli nti bwebafuna oli bwafuna abavubuka be mu kisenyi ng'alinayo omulimu ogw'ettaka ng'alaba guli mu mateeka ayitawo ne babawaayo essente abavubuka basologera ne babeerako ku ttaka okumala akaseera n'enkola eya force so byabadde yeyambisibwa okugenda n'atekinga position ku mataka enkolera etali ntuufu enkolera emenya amateeka enkolera etakolebwa mu nkola y'amateeka naye olw'okubanga abeera ali armed nekiri nti alwana ne gavumenti emukozesa ku operations zaayo endala ez'okutulugunya bannansi naye akozesa omukisa ogwo kuyisaawo ebibye nebiba nga bitulugunya abantu ba bulijjo era nga bimenya amateeka ga gavumenti etunula kyamuli abo bangi sipapa bamulaba ng'olwokubanga alina contact n'abo abagamba nti babeera ne gavumenti kubanga yali ayogera ne Museveni direct General Kaguta Museveni kakati nga kizibu nnyo emmotoka gy'avuga yagiteekako namba plate ya Museveni n'awandiikako ebirala alina abajaasi batambula nabo kwegamba bajjayo emundu basobola okuba mu ruufu y'ebizimbe ne watabaawo omuntu yenna abagambako naye impunity eyo emala neetuuka ate nebanga eriddaano mu gavumenti kubanga omuntu ono bw'amaliriza okukyojomya abantu ate amaliriza n'addamu mmwe bamuyigiriza kubba abantu bamasinale ate amaliriza nga baba tebakyaliyo bakubba ng'alina kujojobya baminisita n'abasirikale bammwe so nekifuuka nga kizibu kakati
eyo yebadde kati enkomerero y'abantu kikyateeberezebwa nti nafa yekka nga talinayo muntu yenna awondedde. Ebyalo byeyo Maddu bonna betwogeraganyako nabo bakulaga nti tewaliwo kyalo kyogenda genda osangeko abantu nga bangi babeera abantu wamu. Maka geesudde gamu gali wano wetuli, abalala bali ku Kampala Police, abalala bali ku State Square. Kwegamba amaka gaba geesudde okujjako nga waliwo ekibinja ekitemu ekyavudde gye kyavudde ne kigenda kibatunuza era ne kibamazaamu omusu. Tetunalaba kwabo abawonye abali mu Gombe Hospital. Twagala okuwulira ku story yaabwe kubanga newankubadde tulina challenge n'ebikolwa bya SURVE, y'omu ku ababadde bamanyi amayitire g'abaana baffe be baawamba n'ekirala, naye enkola y'okumenya amateeka mu kuzikiriza abantu eri unacceptable, ng'ate no government security apparatus yaayo egufudde mugano. Omanyi bulungi nnyo ekyatuka ku Zebra Mando, omanyi bulungi nnyo ekyatuka ku Sheikh Kirevu, omanyi bulungi nnyo ku bantu be baatemula baali ba ADF eside ez'eggaba. So tulina okuinvestigatinga these circumstances. Bannayuganda ze bali mu kutemulwamu. Is it state anarchy? Bwebanga state anarchy, what can Ugandans do? Because ebintu bingi era tebigatta nti abadde tabaddeyo omulundi gumu mirundi ebiri ku kifo ekyo, kikulaga nti waliwo obumanyi erudde bwabadde establishinga mu kifo ekyo nga kizibu nnyo abantu okujjako nga specifically bazze ku lulwe na kumumaza musu. Crime scene tetunagiraba bweri condondo off. Nanyini ttaka gwabadde akuma in the interest of akwali. But this is the broader question we have been speaking about for a very long time. The challenges of our people, the challenges of our nation is that abantu abali mu ggwanga bo batunulira byabwe bokka ng'abantu, biti bye basobola okwetuusaako ng'abantu ne batatunulira always the broader picture. Impunity y'ettaka abalaalo omanyi bulungi nnyo ebiri mu Northern Uganda nti ne Chief Justice omwami Owinyidolo nti yavaayo n'awandiika n'ebbaluwa etali emu ezitali bbiri ng'adifininga baani abali mu kumenya amateeka nga mulimu baminisita, mulimu ba generals. Kitegeeza nti abalaalo betulowooza nti be balaalo si be balaalo betumanyi nti balaalo, nabo balina abilities ezisobola okupangisa abatemu ne bajja batematema SURVE. So nze tulowooza era tukonkludinga nti he has been murdered by his own masters. Ate ng'ekyo kiri so much mu nsi ez'obwannakyemalira nti ye akumaza omusu ng'amaze okukozesa. They will always eat you like card. They don't mind. Theirs is always an island. Ninako enjagalo nzigire Waiswa. SURVE abadde akolagana n'ebitongole by'okwerinda. Eno mission bw'aba yagigenzeeko ng'akolagana n'ebitongole by'okwerinda tebyabadde aware. Eno mission ebadde ye. Naye abadde ajo yasinkanako ne RDC Katamutti. Manyi bano ba RDC be balonda eyo nti Katoyo wa Kampala yasinkana ndoza n'owekawo empe yali amusi. Impunity negenda maaso olw'okuba ng'abeera shielded n'obumanyi bw'abalina ne head of state. Kakati gwe tomanya wa wasobola kuba simu. Essimu esobola okuvapawalinga ey'omuntu gw'olowooza nti yandibadde w'amaanyi oba ne bagikwata eyiye ng'eyiyo tebannagikwata kati ate ye n'akunyalisa. So kakati abantu baba actinga cautiously. Zezo offices eziba disempowered, the lack of empowerment of institutions. Nti buli muntu aba alowooza nti ndi RCC naye obuyinza obw'enkomeredde sikola ki sibuyina. So ndowooza abadde agukola nga nannyini naye ng'era abamu hiring be balina obusobozi, be balaalo, be balina ettaka lye beesenzezaako. Gweoyinza okuba nti mu generation eno ina square mile nga wagiggyawo. Tupepeto oyo wa square mile aba yagiggyawa. Engeri gye yagifunamu kiba kinene. Square mile kitegeeza eka 6 n'okusoba. So ebya SURVE mu bufunze ng'owunzika kino ekya SURVE
abantu bonna abakozesebwa nina ekintu kyendabye engeri gye babadde ebibadde bitambula ku mutimbagano engeri gye babadde babika Musobi omubbi bamusse abadde akulira ababbi bamusse statement eyo nga gwe munabyabufuzi ogirabawa oli mukwano gwa General Museveni ne Muhoozi kati nze siyinza kumanya ate be bawa directive naye kibeere kyakuyiga banaffe abalowooza nti ensonga zetuyimiriddeko zaffe nedda banaffe abalowooza nti bali be mukolera kati muli mufuuse bannaabwe nedda mwe muli bannaffe tebali baagala tebali bawa kitiibwa era bajja kubamaliriza nga bwe bakoze Sobi nga bwe bakola Ichuli nga bwe bazze bakola abantu bonna nga bwe batutulugunya nga bwe batutta era nammwe kijja kuba even worse kubanga temulibeera bo temulibeera bo temuli ne mu programu y'okubeera bo temulimu ne bwe muyiga ennimi zaabwe nga situna bagenda mu adhan nina akantu kembadde njagala otunuleko Waiswa wakati mu kunoonyereza kwembadde njankola sabiti eno nagudde ku maziga g'abasirikale abapoliisi bali mu kaaba waliwo eringa poliisi eyayisiddwa kasita oweza amayinja 3 olina okufuluma balakisi nononya wosula abamu naku olwaleero ebintu byabwe bisuuliddwa ebweru beebuuza akasente ketufuna tetusobola kusasulako renti bali mu kutusuulira bintu bweru olw'okuba batuwadde zicepe abantu baffe abali mu security babonaabona nnyo kubanga ekisooka tebakkirizibwa kwogera sinti amateeka tegabakkiriza naye okutiisatiisa n'obwannakyemaliro buli wano omusirikale okuvaayo okwogera ekizibu kye luba lutalo naye nakunnyonnyola ensonga ze bayitamu esente ze babatwalako ez'obuwaze eza sako ate ne zimaliriza nga tezina kye zikoze bayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi ensi zonna ate abakulembeze balina kusula kumpi ne kumpi mu poliisi naye olw'okubanga bano enkola ya housing tukyadisikasinga na uniport just imagine omusirikale w'amayinja 3 ofiisa kuba batuse ku ddala ly'ofiisi okubanga ali mukayanira uniport gavumenti eno ne bana abatukulembera ebbanga ddene batugambye nti their priority has been security naye how do you tell us nga mutwala a lot of classified budget resources ku security nembanga abasirikale baffe basulanga bwe basula nga naye ne mu kusula okwo obubi era temulina kimala kuba accommodatinga ettaka erya poliisi balitunze bo bwe balabanga abantu bwe bateekateeka nti abo abantu balisulawo nga basirikale ogenda okutuukawo nga baguzaawo omuntu yazimbawo kye yazimbawo so obwo obutamanya n'okwonoona kwe bakoze wano emyaka 4 ye effect y'abantu baffe abagezaako okubeera professional omusirikale oyo oba omutumye corruption kubanga bw'omusindika mu kukompitinga okupangisa ennyumba yemu ne lawyer owa bulijjo akeera ku makya n'afuna miliyoni 3 n'aba ne miliyoni 5 kitegeeza agenda kubanga alina okukwatagana ne lawyer ono okutambuza emirimu naye okusobola okusasula apartment y'akakadde kyekimu n'ebyessomero tekikoma ku housing omusirikale yandibadde ffe mu gavumenti ya Kyagulanyi omusirikale alina okuba nga alina abilities mu ssomero mwasomesereza abaana be nga ssomero lina standard eri amasomero amalala naye nga waliwo abilities ez'okuba nti asoma ku ssente ensaamusaamu oba ku full government priorities okusobola ocompetinga favorably n'abaana abalala promiscuity y'essomero ng'eri adjacent ne taata we waba agenda okukolera oba bakadde be naye ebyo tebikolebwa bantu bali mu aging government bali mu aged government bikolebwa abantu abalina essuubi okuteekerateekera abaana baabwe ne bazzukulu baabwe era nga tulowooza nti era ekyo vision gye tusomesa buli nnaku abantu mu kitiibwa kya National Unity Platform n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu twavaayo ne tugamba nti abasirikale ajja kusookerwako ajja kufuna nga kadde katya buli omu n'alagamu tekisoboka up to today they are figuring to implement that how we knew how they don't know kubanga ffe twali tumaze okurealizinga you would rather stop recruitment
work on the welfare of the status quo, improve their housing, look at their education, look at their insurance policy, look at ngezako okozesa oluzungu kubanga aba officers bano nabo betwogerera their members bangi, it's a national force, tekyandibadde kituufu okwogera olulimi oluganda abala ne batawulira, but that is the force we are talking at. Nti look at their insurance policy, look at their education, okubongera okuba empowering, building their capacities to the challenges of the 21st century, using the digital services, and also digitalizing the police force to web out all the ghosts that are still existent there, the dead, and the duplication in the police force. Naye ng'ebyo byonna musobola okubikola nga mubikola with respect to the dignity, but the challenge we have nti babosi ate abali waggulu ennyo because of tribalism and sectarianism kumpi bava ku kyalo kyekimu, kati tebakyasobola kufiiringa na kuandastandinga bulumi oba ofisa asula mu uniport ng'azze alinyisibwa bulinyisibwa madaala kubanga bo bano batandikira mu corruption. Yes. Bakamugira kati kamugira kyogamba naye akaya n'okubeera wali munda Kamugira nga bwe wamulaba sikakasa afande Kamugira ne Kayongo notamuwuliriza katani gosobola okuwuliriza nedda bannange tubawo ekitiibwa mu uniform zammwe naye bw'olaba nga wayisa olw'olumu asituse najja mu ofiisi yo muwulirizeeko kati naye Kayongo kuba kati Kayongo batakuwuliriza kubabo gwalina eddoboozi kubanga tewali kintu kitayinza kubeera ne ku level ya Kayongo senior journalist asituse private laze mu office yo gwe nolaga nti bakuwa office tewaliwo awo wabaddewo abantu bangi nnyo office ye Kato yali mbakaleke Siraji Haji salamu alaikum so yes tumanyi nti mulimu eri timu yateera twatere munda naye sebo abantu bajja mu office that uniform is for the Republic of Uganda and Ugandans. Kakati ffe tuli mu kwogerera ensonga za katabo Bakamugira bo tebasobola kumanya nsonga za musirikale ono owa wansi kubanga ye bamudeployinga alina waka Kamugira ojo kujende katwe gajja katwe kazi je waisotandikiraho namwatulira program ensonyi nti system ezo zajjibwa nekaba kakunywa ebbeeyi yake bandala naye ng'ateko ka mutindo kubanga tebabeera mwene ensi ey'okuinvestinga ensi ey'okola business in most cases babeera ku issues of national security undeterred paka we batuuka okuwummula naye kikwasa ensonyi nti system ezo zajjibwawo kyova olaba tubagamba batwegatteko tufulumye nakyemalira mu ntebe gyalimu era nga nekyabwe kyeyandibadde asobola okukolako to their satisfaction tekikoleddwa naye olumu ozitowa omutima ng'omusirikale eyandirowoozeza ku nsonga nga bwe tuzinnyonnyodde ate nga ye alaga nti gwe mubi okuba ng'ovaayo n'oyogera amazima naye nga tubatumidde nnyo era tumanyi nti olunaku lujja kukya nammwe mweyagalire mu nsi yammwe bano be basuulidde ebintu ebweru okufuluma obuyumba bakole ki tetulina kyabakolera ekizibu paka nga kivuddewo kubanga afande Kasigazi ye ebyo abatabimanyi namuwulira nga bawa ultimatum eyo yenkola si yakuwuliziganya nkola ya bwannakyemalira kipingamizi kozawo mwabe niyo pimwa kiteekateeka dda kusinziira ku manifesto ate nze nkunyonyodde kuzimba unit 3 modern digital soko oyimirize recruitment okole ku welfare yabo boyina kuba olusi police force in keeping law and order ne experience is very important ne professionalism is very important ba building a capacity bamalire mu kusoma okusobola okuba nga basobola okolagana n'omuntu wa bulijjo mu nkole y'amateeka nga amateeka gagenda kola universal gakwata buli omu bwe nabadde kata njagala nkubulire emotoka yali edduka nga ya police
ngamba nti naye bamukuba ekipapula annyonnyola luvannyuma nti nadde nziruka kwata musibe naye ng'ekyokudduka bakoze eki bakimukubye. So etteeka teririna kuba nga likwata side na side, era ebyo byetulwanira mu NUP. ate abasirikale Bobi yateekerateekera bali yamalako ebbanga ng'alowooza bwe balina okuba, kubanga jjukira yakolako nabo welfare, okusula, okwambala. Abasirikale balina kuba mu maduuka nga ebintu bye mugula nga mu abantu ba bulijjo bwe ba Max and Spencer nga ye ate bagireeta gavumenti n'emusasulirako akasente katono. Insurance policy yaabwe erina kuba nga yanjawulo, ey'obyobulamu, eya famire yaabwe, okusoma kw'abaana baabwe, kubanga omuntu yenna akwata emmundu alina okubeera ne mind ng'eri very peaceful n'okusinga omuntu omulala nga tali frustrated. Naye abasirikale baffe babeera frustrated, kyova olaba ozuukuka n'owulira nti oli bamuwadde. Gwomanyi nti eri abasirikale be bawaako capati ziri mu kalifomu, kuba enjala yali emuluma nga nekyomuga nti capati osobola okubaamu akeebasa ye nga ayagala byakulya era yamaliriza alidde yeebase nga emali y'abasajja bakikoze eki, naye ng'ogenda okubuuza oli yamutaddewo nti yadde alidde nti nedda. So ebyo mu gavumenti yaffe ey'omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukakase bukakase ntidda kukikolako. Yes, nga tuwunzika kino ekya poliisi nawulidde nti waliwo na NUP bakutte mu bitundu by'Amakini era bafandika mugira bakwata abaana abali mu mateeka abali bategese retreat ey'okubangulwa ku nsonga z'ebyobukulembeze. In fact nali omu ku bagenyi abaali basuubira okubaayo, naye enkola y'okunyigiriza n'okutuntuza bannayuganda abantu abaava gye baava ekyagenda mu maaso. So abamu basimbiddwa gyo mu kooti, bamu baweereddwa bail, naye tusaba nti n'abalala nabo bajja kuvaayo. Njagala okwebaza Secretary General w'ekibiina kya NUP omukulu David Lubongoya eyakoze obwezizingirire, nalabyewo ne Chairman Ali Nganda Mulyanyama, musajja wange ow'Emakindye, era bonna mbatumiddeko nnyo. Kati abamu bafunye bondi bavuddeyo. Kyemanyi bafunye bail yesebo. Babadde babalanga ki? Tewali mbwate nuisance. Kugamba ebisango byonna ebya 1900 bakyabichaginga abantu paka kati. All the tactics, all the guard, all the wine in all the bottles is the definition of this government. Bwe kibanga ekintu ekipulaningiddwa nga n'ekibiina kikimanyiko nti tuyinayo enteekateeka bweti nga birinnyibwamu olwo mutambula temudda mabega kuba mukipulanningidde ebbanga bakirinnyamu mu lunaku. Baagala nnyo okuzoganya National Unity Platform activities yaazo, ekisooka n'okunafuya abalwanyi nga bwe bakwata naye babadde bakwata nga bakwata David Musiri okyamukangakanga akulira institutions mu NUP. Sirowooza ntusooka kanga Daudi Musiri Makindye nkutumiddeko, webala emirimu gy'okakalabya ensekwe nyumirizaamu nnyo. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Ebyagundiwa birabye eby'endeege empya zino eziri mu kugabwa. Eyo kisendeege ebyono mafia naye lwaki tebampa kirabo naga nti oli mafia gavumenti yeri mu kugaba mafia just bintu bya mukyalo buli kintu tukirete mu kamera akulabisa ti speaker yagabye ku senteze wagabye ku senteddo wagabye senteddo just mwaibire mu sente n'ebyokukudalira bannayuganda nti munankola ki kikyemwe okujooga abannansi kwaba eri atalina motoka bajidde ku bigere speaker sekandi alina eyo wa deputy bagimuwa yajeewa yewe yo wa deputy alina ya speaker alina ya vice president alina ya office of the president nga advisor nga mukwata billions of money ebinya mu kibuga bibalemye okukolako mwatuwa billion 6 nga mukwata billion 7 nga muzijja muzirage mawulire abantu nga bafa enjala olwokubanga mba mufisiza mwagala okulowooza nti kakati you can divert the country from okubabanja obuvunanyizibwa bw'abaana abaabulwa abaatemulwa abaasibwa bakibalama n'okera ku makya n'okola eggulire. This has been there since 2007. Tewaliwo kipya ky'oli mukola okujjako oyo kabampaanewo
kabampani oyo gwoliko ow'okuswaza obuswaza eggwanga nojja with that
kind of exorbitant expenditure. Eyo kyebayita mu history downfall of regimes. Museveni's regime kino mukiwandiike mu history, the exorbitant luxurious expenditure of an incompetent mafia styled Anita Among at the helm of parliament between 2022 and beyond led to the collapse and final demise of dictator Yoweri Kaguta Museveni. Omuntu waba akoze taasiimwe. Owulidde ebigambo bye nkugambye? Nti mu factors ezalidinga to the downfall of General Yoweri Kaguta Museveni mu byafaayo mulimu the exorbitant luxurious lifestyle of mafia speaker Anita Among between 2022 and beyond. Ono tabangawo eyayisa nearly 4 trillion ng'ataddemu 55 billion z'ababaka ba parliament. Kubanga yajja abalaalika nti agenda kubaza mu parliament ejja ng'akozesa okutitimba omusimbi gw'omusolo. Ekisinga okwasa ennaku ne sente zino kwezo sente abayimbi ze bagamba nti nabo bafunyeko ezigenda ogenda mu sako. Bobi yabagamba, president yabagamba, n'abagamba nti bantu mmwe lwaki kati sente zazze okusinga okusooka copyright? Lwaki sente zazze okusookayo copyright? Lwaki copyright si yasoose sente? Nti biri biyinza okubamu okwetoloola. Kubanga omuntu copyright ye muyamba okuba na abilities okusasula ng'alina amenities zaafuna mu bibye. Kyebasaba si kyebasaba? Kitegeeza bw'oba oyagala omuntu alamu any format of okola business nti omukoledde sako olina okugimuwa naye ng'ogimuwadde business eyo nga wali wasuubira okujja sente oterezezaawo mu mulimu. Kubanga teri yakulimba nti ate omuyimbi superstar agenda kufuka mulunzi wa byannyanja, ti agenda kufuka mulunzi wa ngege kulonda magi. Nedda ne bw'aba agenda business y'amagi alina okuba nga eri gyayagala eri esobola okutambuza. Ate nakyo it's not your monopoly. Kyobola byabagamba do not be beggars. Era yavaayo kati yabagamba ekyokubeginga kati mumaliriza mutunyumiza sako. Superstar nti muli mu sako? Mutuga muli ba star ate muyingidde sako. Bayitiramu okwekulakulanya. Nti abakadongo kamu begase n'abalaapu. Sibitegeera zibadde motegeera. Abakadongo kamu balina abalaga begase bagagawale bonna batya. Abalaga bakusiba bibandana. Kutambula na mulembe guliko. Toyinza kungamba nti Tupaaka yali atambuza ne Celine Dion. Arama aramayi. Naye bano mbu bakozesako ebintu bya Uganda. Naye ogwo mulaga kwa gavumenti. Tewali mulaga ateka sente. Abantu bonna babakubira omulaga. Omanyite ezo sente zetwogerako eza supplementary budget is a local debt, it's a domestic debt. Nti bali mu kwewola ku bannansi. Buli kiseera balemererwa okusasula nga bali mu falling out of business. Look at the economic trend. Ate nga wagabye billion 5 mu motoka. Mutegeera. Tuli mu kwewola. Naye tugaba motoka. Mugabira bayimbi nti bafune sente babene sente. Waliwe babeera. Lwaki copyright yetaaga bokusula mu hoteli? Copyright yetaaga kusula mu hoteli. Kati balinde ezo sente nga ate bazigabanyeko okusula. Tibulijjo musula wali. Abagenda kufuna obuzibu bw'amaanyi Mukama ye mubeezi waffe. Ffe tukimanyi. Voucher zigenda kuyingira mu sente Keza n'azirabako. Bonna bagenda kumukyawa. Kubanga kyetwogerako tukimanyi. Ye bameka be baali bawadde mu sako sente ne zikomawo. Nina kye njagala okubuuza Waiswa. Kino ekimotoka ezaagabiddwa kyakulumye? Tekyannumya ate kinnuma kitya. Nze nsuubira omuntu ali ku helm ya legislature. Ndaba ng'ekyakulumye Waiswa. Omuntu ali ku helm ate goyinza okumanya ekyobusiru. Omwana abadde asemba mu kibiina bw'aleeta lepooti nga ku luno yaddiridde asembye weewuunya. Bino bikolebwa mafia. Nagamba is a mafia. Omuntu asobola okubuzaawo abantu goyinza okulooza nti alina kyatasobola kukola. Gw'olaba ne mu byokubba amabaati erinnya lye lyaliko. Kati oyo talinaawo kintu kyonna. She is a mafia. Gwanga liragawa. Ate ebyamusaze kubanga Kadaga gwe yabadde ayagala mu kifaananyi teyazi. Kadaga yagala tidda kujja na pungulu. Kati Kadaga is already serving person. Lwaki oba omuwa emmotoka? Anti yaliko speaker. Agambye kubanga ekikuweesa emmotoka okuba n'obuvunaanyizibwa.
nene nakyesa ategedde bulungi Waiswa bino mu kukolebwa nga bwe bikolebwa as per now eggwanga lifunamu terifunamu ze priorities enkyamu eza gavumenti nti beewoze beegagase beewa amamotoka beeweyo miliyoni 10 Anita akoleko byakozeeko ebyokukyusa kala tebisobola eggwanga kufunamu kubanga bo bali ku byabwe ng'abantu. Nina kyenjagala leero nambululire omanye bimu bino mbikubuuza gwolengerera ewala zino ezaaguza emmotoka zaabaddewo oba twewoze newole baziyisa buyisa kubanga bagamba mbu baali tebababalaako okusinziira ku tteeka lya 2007 okusinziira ku tteeka lya 2007 baali tebababala zonna zakwewoola. Uganda yeewola sente $1 trillion, half of the budget ya Uganda buli bw'ogiwulira ezisigale ziba zijja mu foreign aid, grants and donations na loans. Okay, bagiyita Pal FM. Ate bazijja wajjajjaabwe ntulina bye twatunze era beewoze. Iwe kiri mu gavumenti eno bw'okiwuliriza otya n'okutya. Nawuliddeko ekigenda maaso naddala muguli omukago gwe baali batugobyemu ogwagowa anti nti wabeewo enteeseganya ate lwaboogo bwe yatuuse eri wamuwulidde yagambye nti ebintu byaniita amongo Waiswa bwe yayogeire maloboozi bwe gali nti oyo aniita amongo tiife ti gavumenti nga nti ate mukoddomi wo ye yasayiningako ku tteeka bo baalireeta etteeka nga balireese nti Kyagulanyi bamuteeke mu kattu ng'era balowooza nti struggle ya Uganda eya Kyagulanyi okununula Uganda abasinze okugiteekamu omuzizi be bali b'ebisiiki nti era bwe tukolagana nabo nga naye kwerimba ne balireetaawo era nakugamba wano nti etteeka eryo teryabangako lya Asumaani Basaalirwa lyali tteeka lya Anita Amongo era nina amaloboozi ne bw'oyagala katugazanya nga Sirwanyi ali ku mukolo akakasa tetteeka eryo Anita Amongo yali wa Asumaani Basaalirwa Gerard Siranda Sirwanyi nina amaloboozi ku mukolo ng'agamba atya ng'akakasa nti etteeka lyali lya Anita Amongo lyaleetebwa okulwana okulaba nti balwanisa Kyagulanyi ne banoonya ne gwe bali bayinza okuliwa yali tayinza kugulirirwa muntu yenna ne banoonya nga gwe balina oddiwa ne Asumaani Basaalirwa so si tteeka lya Asumaani tteeka lya Anita Amongo which is a constitutional double jeopardy ne kati lyayite lyafuka lya ggwanga ate kati bali mu kkooti bajja kulisazaamu ate wawulidde omukoddomi mwennyini bali bananyini byo ate bennyininyini gwe bootekako etteeka era bajja kulikuba abaali kuba ku luli bajja dikuba nakati naye eryo etteeka nga bwe twayogera ku luli si bwe bwetaavu bwa Uganda babadde babostinga buli wamu nayogerera wano nti babadde bagenda nga lwagenda mu ndagaano ne General Museveni bwe yali e Russia yagamba alina akatale ka America ontegedde bulungi kitegeeza nti kibabadde babostingako nga foreign exchange bwe kiba kivuddewo Uganda ebigenda kweyongera mu economic distress si kye twagala. That is why our vision bearer is Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu, the people's president. Aba bagamba buli kiseera nti the people should be the priority. The struggle to liberate our people from economic, democratic, social and all circles. Okulaba nti bafuna empowerment. Teina kubanga gwo omuntu otwala ebintu ng'ebibyo egocentrism. Nina kyenjagala onambulire mu Waiswa. Ngebyakuwa byakajja President Museveni yavayo n'agamba nti abazungu tebalowooza nti tujja kutambulira ku ntoli zaabwe era twemalirira kati lwaki asindikayo abantu badde mu beegaana n'etteeka lye yasayininga n'aliyita lya Parliament. Yes, kubanga ye bw'atyo bw'akola ebbanga lyonna Museveni ekira ayogera kirala emisana n'ayogera kirala gwe buli omulaba ayomba n'abazungu olweggulo ng'abasindikira abantu ababaka munsonyiwe anti mbadde nina embeera y'ebyobufuzi ebyobulimba yeyonoonye Uganda anti omanyi nina okukangakanga bannayuganda munsonyiwe era kyali mukola eri. Lwaki mu bakiise bonna yasindika gundi ono agende yabayogera mwati ye mukoddomi we Museveni talina kyalina gwa trustinga Waiswa anti nkubuulidde
ani minisita w'ebyenjigiriza yogera gwe manya tofaayo. Janet Kataba Museveni. Ani special advisor ku byokwerinda? Ani akulira okugaggawaza bannayuganda? Atulaba sina kaseka. Ani ow'emmwanyi? Siyo yagenze. Ani gwagamba nti ateeseteesaddemu afuga Uganda? Si mutabani we? Ono waba, this is the most sectarian government East Africa has witnessed. Ne Moi tekyali bwe kiti. Naye ndoza wano. Ne ku Moi tekyali bwe kiti. Ku kino ekyagowa Nsubira Muko yagenze ne stand ya state ya government. Tewali stand, bagenda kulwana balipiringa etteeka. Naye nze nagamba dda bannayuganda nti bano they are suffering from the law of diminishing marginal utility. Tebakyalina kye bayinza kugattako. Tyowayanga niba ino ng'obaagaine nti amagombe gali balya wabeegomba kayongo wayanga niba ino ng'obaagaine. Twafuna Bobi ffe twamala oyinza kutugamba kikayongo kazi gye Waiswa. Agenda ku university bawandiikidde okuviira ku kibiina ekisooka pa ku kibiina ekyomusanvu n'okuviirira ku property consultants bagenda maaso n'okuba nga bakutegeeza bakubire ku simu 0702 okutegeeza nti bakubire ku simu 0702 nkaaga okumanya ebisinga. Bajja kubangulwa balina diploma in nga sente ze za Uganda tuyinza za Rwanda. Tewaba bibala. Kubanga era omunnayuganda bw'agenda okolera business e Kenya sente ze ziba ntono nnyo ku ze Kenya in terms of value. Ne bw'ogenda e Rwanda ne bw'ogenda wa balina okusooka okuandastandinga biki ebigatta abantu ne biba common market. Kikolwa kyandibadde kirungi naye kirina okuba beyond okulowooza nti tusala busazi border. Nti kusala border erina okuba nga waliwo investment eri mu bintu ebyo byonna ebigatta abantu bonna nga basobola okuba nga babenefitinga mu side by side kyekikolwa mukago. So si ensiimu ensi emu okuba nga yeetegese ensonga ya infrastructure bannaffe bakanya ku nsonga ya standard gauge railway ffe leero paka leero yakoma Munyonyo. Bwe baamala okugiteeka wali emunyonyo tebatambuzayo wadde inch emu. So walina okubeerawo obukozi ebintu bino bye boogerako ebiteekebwako endagaano ne bannayuganda okuba nga babifunamu. Lwaki gavumenti yaffe okuno ekulembeza nnyo ekya passport era nekitunuulizibwa nga kitunuulirwa nnyo nga kivumenti? Kuba kyekyangu. Biri ebirala ebyandibadde biraga nti amawanga gano gakwatagana lwaki bikyatulemye okutuukako? Kubanga nti bo bagenda na kyangu. Bano si bakozi ayongo boonoonyi. Boonoonyi bano be batunda Tishimoni nti erifuuka hoteeri ate ne bagiguza omuntu n'alifuula ssemaduuka na offices bo ne bajja ne bapangisaawo. Be bafaanana kwekyo ekikolo kyalina ky'oyinza obasuubira okukola. So omukago guno level kwe guli tugufunamu nga Uganda oba tetugufunamu? Tetugufunamu. Waiswa nze nkubuulidde batuwalisita abasinga bagwawa bakusesinga Uganda nga badde Kenya ate tebatawaana nakutawaana. Tetuyambako okuwa bali akatale okujja mu East Africa kubanga tetweteeseteese bulungi. Gambe bwe nabadde ngwa ku kisaawe Entebbe ebyatwaniriza babitegedde ebinnya mu nguudo okutula aliko ensiri eziruma okwekutula ng'ate teziruma bulumi naye zireeta n'obulwadde bwa malaria ebintu ebibeera nga bali babifuma wano webisanga. Okay. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu bulijjo ngenda kubawaayo okumukisa mbeka ebibuuzo bye mubuuza. Tugende ku Sheikh Mbajje gwe mwagyeko obukulembeze. Oyagala kwambuka akasozi? Akasozi tukambuke. Sinamwatulira? Namwatulira ebigenda mu maaso ku kasozi obigoberera Waiswa. Ekisooka gwe omuntu eyeesiba pini nti aguze muzikiti. Kubanga nze eri ebinsumbuwe bitandikirwako.
tioli ye yagamba ye Justus ani kuli akwaya Justus erinyidde livudde muto jamani goba wavaawa mu byapa n'olamuza nti nze bampe eky'omuzikiti biliyoni 19 ezo sente oba wateeba ntebe ziba za jjajja zaffe za wa musolo w'ebibalibwa ate ne kiryoka kitwolesa abantu kye tubadde tubagamba bulijjo nti kooti za Uganda tezikola nti General Yoweri Kaguta Museveni yamaze kuwandiikira kooti ng'awandiikira Ssaabalamuzi okufuna judgment stopping okutwalako omuzikiti. Kitegeeza nti bw'aba yawandiise ku by'omuzikiti olwo ku bibye ebyakalulu okubba akalulu yali tasobola kuwandiikira Chief Justice yayitanga muyite Kyagulanyi alese fayiro kikaaki ye bujulizi bwalesenga bungi munaabiwulira mwe ne mugunsaliramu munaagumpa nga bali batugamba mbu ffe twali bajego g'amambi tubize mu kooti y'abantu waapi ebigenda maaso ku kasozi Kampala kubanga gwokeera otya obunafu abasiraamu bwe balina bwe bubalemesezza okukkiriza. Njagala nkubulire nti eriyo bamaseeka baali bacontributinze over 3.5 billion nagasanzeeyo kata amawulire nga gagenda kuyamba okuzimba amasomero okuyambako obusiraamu nga bayise mu Muslim Arab something cancer yawa ne wakati mu kubanga sente zo zaali ziyisiddwamu wano baazigana okuyingira ekibuli bo babagalira mu avenues zonna ezaali ziyingiza sente kubanga bo tebakanya nabo nga gavumenti naye nga development bw'otunuulira Kibuli Senior Secondary School, Kibuli Primary, IU University byonna bikoleddwa olw'okusakako abantu b'Ekibuli. So kyanaku nnyo nti obusiraamu n'eddiini livooleddwa ku mulembe gwa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Bamenya kyaki wali Emmengo mu kusaaga so gwe oyinza nti omuzikiti ebe nkutire Kayongo bagumenyewo ira ate katoba omulamuzi by'abashaki yali akkiriza nga bawadde ruling mugutwale munje mugumenewo mutewa amaduuka gumanyawo mole jaawo bagiraba dda nti awajaawo molo bano bantu bonoonyi golaba bajjawo Shimon demonstration ndekaliko gamiti olaba bamenya church olaba amenya church kati gwoloza mbo muzikiti muzito nkutire awaira iwe akowa tikulimba nti omuzikiti gwona kintu kya beeyi eri bana bakafiruna bana bakafiruna eri yekalu ya Mukama mechachi odu mbomulamuzi yawale kooti oda nti nja kukompensatinga tojja kutereeza kati waliwo bibaati impunity oyina kaliko gavumenti president singa teyawandiisa naye nga kati gwe bw'aba yasobodde okuwandiika ku gugwe gwe atasobola kwewandiikira nti Kyagulanyi anzitira miguwa naawe nyambaako obinyiddolo kuba bwe kyali era ffe twebaza vision bearer waffe omwagalwa w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu abala baali balowooza nti tugenda kusigala ku mbwa kiguumaaza ng'owinyidde bamulaba fayiro alikulumuka nayo tiyayi fayiro eyagenze kusaawa omusanvu Pulezidenti bw'ateekayo ebitangawaaza ne bimulaga nti ekitabo kyo kyennyini kye kiyingira tewalaba omwana we SFC yakuba kamera nga deputy chief justice ani bonna bagenzi ate Katonda n'abaweebuula Kisakye n'agaana gw'olaba Kisakye yagaana paka na leero bamujojjobya bamukijjanya kuba bafutwa kutumiddeko nnyo omulamuzi Kisakye mu mutulabire yeebale kuyimirira n'Abannayuganda nawulira nti ennaku zino yali ayagala kulekulira nebamugaana nti agende mu kakiiko k'ebyempisa kubanga yasala ruling etakkiriziganya na Museveni gye yali awadde abalamuzi. Independence of the judiciary, zero. Independence of the legislature, zero. The doctrine of separation of powers, zero. All abused by the dictatorship of General Museveni. Ensi mugisse. Kundi Semambo yalayidde. Semambo yalayidde. Alhaji Semambo.
naga nti nze mwali mumpuliddeko saka yonna bannange musajja ebintu sente yatwalanga mugandula yekka naye mubajje taswala jaga nti esente kugamba tebitegeerekeka. Kale bagiyita Pale FM 17 basooka ne bagobe bannannyini ddiini mbwa bino byetagamu diguli abadiguli be batunze kyova bonna owa diguliri banempasa mu ngalo bwakulimba mwasage empasa kyondogere mu lusoga batatugema aba UCC toidi yonna tugibala buzukulu wa budda tomanyi tubala abe bakugamba nti what is the law, where is the law, who is the law, whom are you? Kati waliwo ekiwandiiko ekirala ekifulumiziddwa era kubyawo waggulu nga kigamba Ssemamba asooka alindeko okwambuka okuyingira yafeesi. Ani agamba olwo? Kivudde era mu kooti paka agenda kuza omwezi 22 guno. Ani mulamuzi oyo? Kibiriwodde ekiwandiiko kyange manyi mwe bannamateeka muyinza okwongera okutaputamu kaawo. Mulamuzi n'akiteekako omukono n'agamba alindeko okwambuka. Waiswa nikugambira niko awaire wakowa nemugezi zino nemubaje zino kasokedde atwalanga sente za kulya zino ez'omuzikiti tiyali az'amaanyi bagenda kutunka anti kati ne jjajja yabiyingiddemu bigenda kubanga bifudisi na DP kirabye Buruhani babiri Yudaya gambye gundi Hussein Simbwa lindako okwambuka ku kitebe. Mulimu bemanyi nno mbagenze mu kooti naye onaawulira mulimu bendidi obaidi kale kanfunewo nesimu nga bbiri Waiswa then tusibule gwanga bagiyita Pale FM 17 ekkula eri omutwe bulijjo tugenda kuyita ku 0759 07 900 kwe tugenda ogenda maaso nokubanga Twitter ojja kufuna ku ebyoma bino bikalimagezi katufunewo no ku simu nga zizo. Hello Seruganda. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esibo yongera ku ddoboozi tukufune bulungi. Esibo Semuga. Ate nga sente zammwe okay webale nnyo webalire ddala edi akuka ku lwina abantu otegeera nti sente dayiwe sente zaabwe bayinza olowooza nti anita nga alina sente eningi taliigema kudidde hello weba dayimu Seruganda. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esibo Ali. Amina sebo. Bavubi. Ate bonna abo bemulaba babakebera n'emitima tebakkirizibwa kutambulira mu mmotoka zidduka ng'ezo zi V8 kati ne weebuuza beewaddeyo baffe naye olw'ebifaananyi ne bajja bonna abo balwadde ba mitima nga tuwunzika Waiswa mukwano gwo ali atya ani honorable Segirinya Segirinya b'omuluma
twongere okumusabira. Juzi baganye bayimiriza edduwa yensi gye tufaanana bweri, twongere okusaasira bonna abalwadde. General Sauda Madada naye lumubala embirizi naye tumusabira mwanyinaze, tukwagala nnyo kati kusabire naawe owone. Embeera eyo tugiyitamu ng'abalwanyi, oluusi abantu bamanya oluusi tebamanya, naye era embeera tugiyitamu. Ogambye Segirinya akoze atya? Tali bulungi naye tumusabira, abasawo bonna bakola buli kyonna ekisoboka. Akyali mu mugwango oba? Akyali mu ggwanga. Akyali mu ggwanga. Okay. Katongera ogenda maaso n'okubanga tumusabira. Tutumire ku Katende. Idisi gyali. Tukutumidde nnyo Idisi Katende. Tumutumidde nnyo, tumwebaza okutukuuma. Manyi twaweza omwaka mulamba mu nnaku z'omwezi nga 16 oluvannyuma lw'okukumba mu Lutiko e Namirembe. Kyekyali ekikulu era ye highlight y'omukolo mu Lutiko e Namirembe. Bishop Naimane n'okubeerawo kwa Katikkiro w'e Busoga wamu ne President omwagalwa abangi His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu Church kyali kya kitiibwa nnyo. Njagala okumwebaza okungumiikiriza n'okuba nti gyali ettooke alikutte n'amaanyi. Tolaba ennaku zino. Ekisinga okunnuma kiri kimu. Kwali omwaka tugukubye weddu pungulu. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Ndikuwa mawulire kayongo. Sente za mpalo idizo ojja kuzisesema. Wassalamu alaikum. Naye sabiiti ejja nsubira ogendako mukyalo. Nakobera obaire otya? Kati lindako egundi ndeeta oba ndinde? Lindamu. Kale. Alex Waiswa Mufumbiro bwatyo ebigambo babitemyetemye babitereezezza okutegeeza eggwanga n'okumanyisa obuvunaanyizibwa bwaffe n'ensonga nga bazitemyetemye eziri mu ggwanga bwatyo bawadde endowooza. Kale tubaagala nnyo, mwebale kubaako. Omukama Katonda nsaba abankuumire. Mwerabe.